ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guno gwennyini ogwa December twakuwa amawulire nga yali akulembera eggwanga erya South Korea paalamenti y'eggwanga eryo baatuula ne baba nga baamugoba mu buyinza bw'eggwanga eryo era amawulire ago twagakuwa bulungi nnyo ggwe azze nga atugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV. Omukulu oyo baali bamuyita Yoon Suk Yeol eyali akulembedde eggwanga eryo okumalira ddala akabanga akataali kanene, wabula paalamenti oluvannyuma lw'abantu ba bulijjo okubeera nga baali beekyaye baali bakooye obuweereza bw'ono nga bagamba ffe tali ku mulamwa gw'abantu ba wansi ate nga ffe si kye twagala, wabula kigambibwa nti eggwanga erya United States of America, amawanga nga Russia n'amawanga amalala gaali inclusive nnyo mu nsonga zino. Kaakati bwe twogerera gyawunye dda, baateekako omukulembeze gwoyinza okuyita acting president amanyiddwa nga Han Duck-siew. Ono naye olunaku olwaleero essaawa ntono nnyo ezaakayitawo wenkoledde eggulire lino nga baakamala naye okumufuumuula. Kigambibwa nti ono naye agezezzaako okwagala okufaanagana ne gwe yasikidde okulaba ng'ate bakwasaganya kyekimu. Kwe ggamba oli eyazze mu bigere by'ono, kigambibwa nti naye abadde talina nnyo njawulo n'ono gwasikidde. So kaakati bannansi bakalambidde ne bagamba tetugenda kukkiriza bakulu bano kubeera nga batufuga. Jjukira engeri y'okukyusa obuyinza eno ezze erabikira mu mawanga ag'enjawulo, wabula ng'abantu ba bulijjo babazannya ne baba nga tebamanyi ki kye bayinza kuba nga kiddako. Kakati ab'e North Korea bo babigaanye, bagamba tetugenda kukkiriza ekyo tekijja kukola mu ggwanga erya North Korea. Amakya g'olunaku olwaleero ssaawa zibadde nga 2 ez'okumakya ez'e Uganda, ababaka abava ku sayidi eyandibadde ey'oludda oluvuganya mu paalamenti y'eggwanga erya South Korea kigambibwa nti baatudde ne batandika okukubaganya ebirowoozo, bano nga bagamba nti bannaffe bano baakozesa chance eno okwagala okuzza omukulu ono mu buyinza bw'eggwanga lyaffe, wabula nga balabika enkwasaganya y'emirimu egenda kufaanagana n'eyooli bwe twajjawo. Jjukira nkugambye zaali ennaku z'omwezi 14 mwezi guno gwennyini ogwa December ne wiikisi 2 zibadde tezinnaba kuweerera ddala bulungi. Abakulu baatuula mu paalamenti yaabwe ey'eggwanga erya South Korea mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Seoul ne baba nga baakwata ku nkoona nga bakiikiridde abantu ba bulijjo be bakiikirira. Bano nga bagamba ffe engeri gye tukolera abantu basazeewo omukulembeze abadde aliko tubeere nga tumujja mu bukulembeze bw'eggwanga erya South Korea, era mu bwangu ddala ne balonda paalamenti ng'etudde ne balonda acting president ono gwe nkugamba amanyiddwa nga Han Duck-siew nga bw'omanyi amanya g'abasajja abo mu ggwanga erya South Korea. Kaakati we twogerera naye nnaku z'omwezi nga 27 lunaku lwa 5 December 2024 paalamenti ezzeemu n'etuula ku lw'okusaba kw'abantu ba bulijjo ne bagamba nti naffe tetugenda kukkiriza, naawe kennyini tambula obeere ng'otuviira. Okusinziira ku sources, okusinziira ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo egiva mu ggwanga erya South Korea wano ku mmeeza yaffe ya Red Zone TV, wulira sources bwe zitugamba. South Korea's parliament impeached acting president Han Duck-siew on Friday, less than 2 weeks after suspending President Yoon Suk Yeol's power over his short-lived declaration of martial law, plunging the country deeper into political chaos. Nti paalamenti y'eggwanga erya South Korea batudde bukubirire ne bagoba abadde akolanga president ow'akaseera amanyiddwa nga Han Duck-siew olunaku lwakutano nnaku z'omwezi nga 27 December 2024 nga tewannayita yadde wiikisi 2 nga tezinaba kuwera nga baakamala okugoba eyali president ow'eggwanga eryo amanyiddwa nga Yoon Suk Yeol eyali alina obuyinza obungi era eyali alangiridde kye bayita martial law, kwegamba nga aweze parliament, aweze amateeka, aweze kooti zonna mu ggwanga erya South Korea. Kakati paalamenti olw'okusaba kw'abantu ba bulijjo ne bategeeza nti tetugenda kukikkiriza, era olw'okuba nti n'abantu ba bulijjo baali tebakisanyukidde beegatta wamu ne paalamenti ng'ekkiriza nti tuli mu kuweereza bantu kubanga be baatusindika mu paalamenti era okwawukanako nga n'ababaka abali mu ggwanga erya Uganda. Bano bwe baatunuulira omulanga gw'abantu ba bulijjo ng'ate be babasindika be bakama baabwe, baasalawo ne batuula ne bakola ekyali kyetaagisa abantu kyennyini kye baali baagala ne bagamba president awannyiwaawo tambula obeere ng'otuviira. Kakati ne kuwona omupya abadde akolanga acting oba president ow'akaseera nga bagenda okulonda omulala era paalamenti etudde ne baba nga naye bamugoba. The impeachment of Han, the acting president since Yoon was impeached on December 14th for declaring martial law on December 3rd, has pushed South Korea's once vibrant democratic success story into uncharted territory. Kati nno wano bakulaga abakulembeze abatayina mutima gwa ggwanga ekizibu kye bayinza okusuulamu ensi, okusinziira ku mikutu egy'amaanyi naddala egiva mu ggwanga eryo erya
South Korea kigambibwa nti omukulembeze eyasookera ddala gwe basooka okwimpiikinga ono gwe nkugambye amanyiddwa nga Yoon Suk Yeol, ekizibu kye yaleeta ekyokwagala okulangirira martial law era nga kyekyamuviirako omugoba mu buyinza bw'eggwanga eryo, ate era ne bateekako ow'ekiseera nga naye yennyini amanyiddwa nga Han Duck-soo, nga naye byakola bibadde byagala okufaanagana n'ebyoli, kireetedde eggwanga lyabwe, eggwanga lya South Korea okubeera nga kirisuula mu buzibu newankubadde nga libadde limu ku mawanga ago agabadde googerwako ng'agamu ku mawanga ag'amaanyi naddala ku lukalu olwa Asia. Jjukira eggwanga lino nakutegeeza lisangibwa eri, lirina ensalosalo n'eggwanga limu okuggyako amawanga amalala baawula ensalo nga basinziira ku mazzi, wabula ensalo ez'oku lukalu baawula n'eggwanga erya South Korea lyokka, wabula nga balina ensalo n'eggwanga erimanyiddwa nga Japan, balina ensalo n'amawanga amalala nga bw'ogenda okulaba nga bwe ngenda okukuwa ng'era bulijjo bwe tuzze nga tukikola. Red Zone TV tetukuwa buwi nsonga ne tulekaawo, wabula tukuwa ne tukuweera ddala buli kimu n'oba nga ate okinnyonnyoka. Ngenda kukulaga eggwanga erya South Korea wa gye lisangibwa nga mmaze okuba nga nkutuusaako bino. Kigambibwa nti martial law gye yalangirira omukulu ono ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba eyamuviirako ebizibu, kati ate ono ensonga emuviiriddeko ebizibu tennaba kubeera ng'etegeerekeka okusinziira ku mukutu gwa Red Zone TV, wabula okusinziira ku mikutu egivaayo tukyagenda maaso n'okuba nga tugitakulatakula tubeere ng'ate tufunira ddala ekituufu kyennyini ekiviiriddeko omukulu ono eyaakalondebwa wiikisi 2 nga tezinaba nakubeera nga zijjula okubeera ng'ate naye agobeddwa. Wuliriza wano nga bagamba nti omukulu ono ayogeddeko eri abantu era akoze statement, oba yakola statement nga baakamulonda, bwe yavaayo n'ategeeza nti kyannaku nnyo olw'ebyo ebibaddewo naddala mu bukulembeze bw'omukulembeze ali mu kuvaako oli gwe baali bamaze okugoba. Era ye n'agamba bw'ati, I respect Parliament's decision and in order to avoid further chaos and uncertainty I will suspend my duties in accordance with the relevant laws. Oyo yali president eyali avuddeko gwe baali bamaze okwimpiikinga ng'agamba nti nzikiriza ekikolwa kya Parliament kyekoze era ngenda kulekerawo emirimu nga bwe bagambye. Okusinziira ku finance minister ow'eggwanga erya South Korea amanyiddwa nga Choi Sang-mok, wulira bw'agambye. Okusinziira ku ye abadde ayogerako eri ab'amagye naddala abakulembera amagye okubakonsultinga naddala ku nsonga ezikwata ku byokwerinda by'eggwanga eryo. Yategeezezza nti ono acting president agenda kuba naye impeachingibwa. Bino nno bibaddewo makya ga lunaku olwaleero, era ababaka abava mu bibiina eby'oludda oluvuganya baatudde ne bakubaganya ebirowoozo era ne bategeeza tugenda kutandika campaign lwaleero luno nga 27 ey'okwimpiikinga ono gwe mwatuleetera, kubanga naye alabika si mutuufu, alabika naye afaananira ddala n'oli bwe twagoba kakati no baludda luvuganya. Ekibiina ekiri mu buyinza kye bayita oba eky'abakulu bano ono gwe bayimpiikinga bakiyita People Power Party. Ekibiina ekiri mu buyinza mu ggwanga eryo erya South Korea bakiyita People Power Party. Kakati abali ku ludda oluvuganya be babadde bakola kaweefube, wabula n'abali mu gavumenti oba bali mu kibiina ekyo ekiri mu buyinza nabo bavuddeyo ne baba nga babeegattako nga bagamba ku nsonga ezimu ekyamazima twetaaga ne tubeera wamu, ensonga ezimu twetaaga ne tuba nga tutambulira wamu. Ky'ofuula lunaku olwaleero bwe bityo bwe bitambudde era bwe bityo bwe bizze. Omukulu n'aba nga ate akwatibwa ku nkoona nga yakamala wiikisi ezitawera 2. Bamuyita Han Duck-soo, agobeddwa mu ntebe omulundi agobeddwa mu ntebe nga wakayita ebbanga ttono nnyo gwe balabalamu okuva nga 14 nga bamaze okwimpiikinga oli akabanga akayiseewo okulaba ng'ate noono bamugobaganya okubeera ng'ava mu ntebe ey'eggwanga erya South Korea. Parliament balaze nti ffe tukolera abantu kye baasalawo. Jjukira nkugambye abantu beeyiwanga ku nguudo mu ggwanga erya South Korea nga balaga obutali bumativu bwabwe n'engeri abakulu bano gye bakwasaganyamu eggwanga lyabwe. Kati abantu mu kweyiwa ku nguudo abakulu ne batandika okutuula obufoofofo nga beebuuza kiki kye tugenda okukolera abantu bano okulaba nga bambi tukola ekyo kyennyini kye bayinza okuba nga kye baagala. Omukulu oyo eyali akulembera eggwanga eryo ne bitandika okuba nga bimusobera oluvannyuma lw'okuba nti yali yakalangirira kye bayita martial law, era amawulire gaasaasaana okwetolola ensi yonna nga nawono ku Red Zone TV twagafunako kopi era twagakuwa bw'oba nga obadde otugoberera. Kyonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira byenjogerako nkakasa obadde obifuna bulungi nnyo naddala gw'abadde atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala kuba nga nkuwa ebitonotono ebikwata ku ggwanga lino gwe ayinza okuba ng'obadde tonnalitegeera bulungi nnyo, eggwanga erya South Korea. Eggwanga lino lisangibwa eri wansi
twakuwa maapu yaalyo nga bw'olabaako ka yero wansi ly'eggwanga erya South Korea. Njagala kufunira wano maapu eyeetongodde eteredde obulungi ennyo obeere ng'ofuna ekituufu ekikwata ku ggwanga erya North Korea. Nga bwe nkugambye nti ffe wano ku Redzone TV bwe tutyo bwe tukola, tujja ne tukuwa ne tukusunsulira ate ne tugezaako n'okutuusaako ebyo ebiri ebuziba. Nga bw'olaba ka maapu ako, eggwanga erya South Korea lisangibwa eri mu kye bayita East Asia era lyawula ensalo n'amazzi ag'eggwanga erya Japan, lyawula ensalo ne kye bayita Yellow Sea oba kye bayita Yellow Sea, then waggulu eri ne lyawula ensalo ne kye bayita Sea of Japan oba East Sea. Eggwanga erya South Korea liyina ensalo n'eggwanga ensalo ey'okulukalu yokka n'eggwanga erya North Korea, so nga ate North Korea eri waggulu eyawukana ne China n'eyawukana n'eggwanga erya Russia. Ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya South Korea bakiyita Seoul era nga paalamenti y'eggwanga lino eyo gyetuula era gyetudde okulaba nga bagobaganya omukulu ono abaddeyo akamala mu buyinza ebbanga ettono ennyo, kakati bwe bityo nno bwe bifaanana. Eggwanga lino lisangibwa mu kye bayita northern half of the Korean Peninsula. Southern half of the Korean Peninsula, ggwanga lya South Korea eyo manyi gabuzaabuza. Lino liriraanye North Korea mu mambuka era nga amawanga gano gaali bwamu era nga galina omukulembeze omu era nga liri ggwanga limu lye bayitanga Republic of Korea. Mu myaka egya 1950s 1954 Korean War, mujjukira olutalo olwo, amawanga gano gaayawukana era gaafuuka divided oluvannyuma lw'eggwanga erya Japan okuluuzinga oba okukubwa mu lutalo olwokubiri, sematalo olwokubiri, Second World War. Mu mwaka gwa 1945 eggwanga lya Korea lyali wamu era nga baliyita Republic of Korea, wabula nga liripendinga nnyo ku ggwanga lya Japan era eggwanga lya Japan we lyakubwa obubi ennyo mu mwaka gwa 1945 mu sematalo olwokubiri. Nga bwe gambye, kino kye kimu ku ebyo ebyaviirako eggwanga lino erya Korea okubeera nga lyawukanamu oluvannyuma lw'okuba nti amawanga gano gaali gatandise okutekinga sayidi. Japan yali teri ku sayidi y'emu n'eggwanga erya Russia era eggwanga lya Russia ne kirabika nga baali batandise okwagala okugabana eggwanga lino, nga kitegeeza North Korea eyali egenda okwekutulako yali egenda kuba ikwatagana nnyo n'eggwanga lya Russia era nga bwe kiri kati South Korea naye esigale ku sayidi eri. Kakati ebyo bye byaviiriddeko oba bye byaviirako amawanga gano okubeera nga gaawukana. Kati newe twogerera embeera bw'ekyo bw'eri, wabula amawulire genkuwa president omulala ow'eggwanga erya North Korea olya South Korea amaze okubeera ng'agobwa mu buyinza obw'eggwanga eryo oluvannyuma lwa wiikisi 2 nga baakamulonda nga bamaze okwimpiikinga munne, naye kino kye kimutuuseeko. Redzone TV ku waliwe bali kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gy'otulabira, atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Nnyongera okujjukiza gwe atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe eri ey'okubiri gye twayita Redzone 2. Nja kukusaba gendayo ngitadde mu linki awo wansi mu kagambo koolaba akabbulu kaliko Redzone 2. Nja kukusaba okwatemu ogende osubscribinge ku channel yaffe eyo tube nga ate twesangayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.